So naffe tuweka opportunity nampeera mama nabeera muogo taawo mu kasitayiro ko kanyumidde kasimbula embalaasi kasimbula embalaasi ennyumira ng'omutwago ekyewunyisa mu Uganda nampeera ali mu nnaku naye abasajja b'e Uganda bamweswanta kaagala ate oyo omuvubuka tagenda kuba naye kaakati nampeera maketi kati gy'aliko right now abasajja bwe tutyo ffe twagazisa bwongo omusajja tayagazisa mutima waliwo video z'otunuulira nga zizze mu public ekisooka okujjula mutwe n'ogasinga nze abadde awo wawe watusinze okulaba n'ogasinga nze mbadde awo watwatandise omuwala yali ku ttooyi ne tuddako abazze bangoberera okuva edda ebikazi ebyo binampeera ze sayizi zange weekend ewedde ndabye nudes za bika bibiri era njagala okwebaza abakyala abo ababiri you have catered for all sectors of society abaagala abanene njagala obubi nasba ayagala babigula beere nampeera yajjeeyo ekifaananyi bulijjo kye tubagamba ne wabaayo bano abasajja nti nze obuwala obutono obwo obunkolera bwayawula akaana kali potable okasitula tebumenya Shiragashumba n'agenda n'atukola ki naye nze bwe nalaba eza Shiragashumba sijengwa laba omwana nampeera twagala katuli kashira eyo si wange nze Simon njagala nnyo omukazi gw'owulira nti okutta omukazi you have someone Simon baga omukazi gw'otasobola kusitula tabaawo nze kyekijagaza ebyo ebikazi binampeera osigera ogenda n'omubinula oludda osigera kati Bob Wine ayinza okuba eri akuumye empisa abadde muwulize akkirizawo radio bazijjeko ng'ayogera ne bamuwa ekibangirizi kuba wano n'akubaawo kati Central Region poto bamukutte kilometers 5 okuva mu kibuga kati wano mu Central Region kati wogenda okulaba Bob Wine oli owennono ya defiance segera bamugalu kube wanaganja ddukuba wano bamugamba itano agamanzi wano wenjagala ekyokubiri Central Region boda n'aba taxi be walabye abamuwero kaminga wano bajja kuba times 10 because lye kyamu tutasaako yali covid lero tetulina kye twekwasa in fact nebyo okutambula bye tubadde tetubyagala nete tuyina kati tumugambe ki covid tanagwamba yaweddewo kale kusema official na josinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos ezifanagana bweziti subscribing osobola okubanga ato sigala ozifuna yona gye muwangaira mu bitundu byensi tukwebaza okubeera nga ate otwegattako Alumutawa Enterprises batunda ttaka plotted funa ku bukadde 10 ate nga yakyapa funa ku namba ey'essimu obeerenga okubirako okupanya bisingawo ate banafu ba Alira Holdings Uganda Limited abasima biodigester tanks ojja kubanga ate nabo banoonyaako bakusimire biodigester tanks osobola okubeera nga ate okwekkiriza biodigester tanks ekintu kyazo omuwendo gw'abantu gw'oyagala gw'ofuna omuwendo ogwo ate ekintu kyazo tezijjula osobola okubanga ate otekamu ekirungo n'ekikuba obukyafu bufuuka amazzi ne buvaayo mu tanka ate bugenda mu soak pit so processes gali tambula bwetyo awo ng'ovuddewo tulina banafu Rosemary Beddings ogenda basanga Kasubi wotuka ku bitaala ng'wagende bwotyo Namuŋŋoona ojja okubasanga batunda buli kimu kyolowoozaako eky'omu kisenge blanketi masuuka pillows bed covers byonna nga bw'obirowoozaako banafu Rosemary Beddings babirina ate online business yenkola gy'osobola okubanga ate okozesa okubanga okola sente ku online kakati kyogenda okubanga okola genda ku www.jemaimamirembe.com okusobola okubanga tomanya ebisingawo oba kunyereza WhatsApp message ku namba eyo eya +44 nga obitegerera naddala abantu bali mu Buganda ne mu America mwe musobola okubanga temuvuganyuma mu nsonga eno banafu brain parents they and boarding primary school basangibwa Bukalango bagamba twalayo omwana wa mubangule afuka omuntu obuvunaanyizibwa ane banafu brand shoppers basangibwa okabalagala nga ku Tripati Mazima Mall batunda ngoye z'abaana okuva ku nnaku olumu mpaka ku myaka 12 n'ebirala bingi nnyo eby'abaana nkwaniriza ku edition ey'olunaku olwaleero era nga ndi ne mutaani wa mirundi kugamba oti bannange gye ndi abatulaba bebale kutulaba nnyo naawe nenkwebaza mwami Simon okundeetanga wano waliyo abantu bangi abanyumira programu zaffe ze tukola
manya n'eddoboozi technocrat Tamale Mirundi Junior. Technocrat kagaseeko. Era sebo bulijjo nkayina. Kozo ya yoli technocrat. Ne bale tokeeyita. Mu land sector. Mwendi technocrat. Naye eno wenzira ku social media. Ate mbeera muntu mulala nga abalala. Wa bulijjo common person. Ate bonsanga eri mu issues concerning land. Ate tuleeta bya social media. Bantu bangi nnyo bansanze ku mulimu in my office seated on a laptop forging policy tuli mu kwogera land question ng'otandika. Junior kakati bye wayogedde please. Kale ka video ko wayogedde kanyumidde. Byagala ebyo. So era byasinga to byagala. Ate akati Abannayuganda bo tebakimanyi. Mu nsi bakiyita having different lives. Abannayuganda tebaawula your work life, your private life and your social life. Bino kwawukana. Ekintu ky'abantu bakirwanangako nyina ddala ku Kyagulanyi bwe yajja. Ng'abantu bagamba naye waliwo Kyagulanyi munnabyabufuzi, waliwo Kyagulanyi Bobi Wine. Ng'abantu bagamba nedda oyo y'omu. Tasobola kuba y'omu kubanga bw'oba ovuma Bobi Wine n'ogatta mu famire ye. Then awoba oyingiridde private life ye. Segera. Bw'oba ovuma Bobi Wine n'ogattamu nga tokkiriziganya naye mu byabufuzi nga nze. Naye ate musically nyinza okuba nzikiriziganya naye kubanga obulamu bwe obwa music ne bakwatagana nabo mu music bayinza okuba si bakwatagana nabo mu politics. Era Kyagulanyi oyinza omusanga nga ayambadde suit then is now formal. Segedde kati ali mu politics ayambadde suit asibye tie. Nozanga Kyagulanyi ate ali ebusaabala ng'ali mu bijji ng'ayambadde ekinu segera. So to offer service tekikujjaako bulamu bwo bulala. Tulabako ne ba president wa America Trump yagendanga emererago ku gundi estates zezimu n'abeera ne family ye segera nga tekimusiizinzize kuba president but even ayina ate ebirala byaddukanya nga ki ng'omuntu. Kati omuntu bw'atutwalira mu bino ebya social media bambaluka ebintu byemukola bya kisiru biyinza okuba bya kisiru ku ggwe ne ku balala bya kigezi bikola amakulu ku balala. Ya ku balala kwanga attitude yalowooza mbu program okubeera ey'amagezi mbu tugire mu suuti. Oyinza olina obeera serious. Saaga. Osaaga otya mu nso kale ddala nga biri mu politics. Osaaga otya nga tuli mu struggle. Wakyo musaage buli kimu mukisaagiramu. Kati we can't be serious. Fe society yaffe twagitegeera. Segera. Abantu baffe tebaagala nnyo bintu biri very serious. No kusoma the level of education. Segera, we have basic education. Segera, tetunafuna specialization of masters. Kubanga olwaleero wemba nasoma psychology at a bachelor's level. I'm not a specialist. Kandi n'okuddayo nsome masters mbeere specialist mu ekyo. Kyova abaana basinga obungi bakola ensobi amala university ate n'agenda asome masters. You can't master something kyotaliimu. Toyina mulimo what are you mastering? Ekyeza omala ofuna degree genda okole. Then omala ofuna ku experience genda omansaling ekyotegedde. Because challenges osanzeeyo our academic. In the academia our degrees are theoretical. So you have an opportunity to go osokokola omulimo. Kati challenges zosanze ku mulimu ze zikuzaayo o mastering. Sekitegeeza nti degree eno banga zze ku research. Webale nnyo. Chegera to see whether bye wasoma and the workplace bikwatagana. Era oyinza okusanga nga tusanze degree ezimu nga tezikyagasa. They have been scrapped off. Chegera nga abasomesa bo bajja bitusomesa ba lecturer because they want money. But actually they offer nothing in the diverse world of labor. Nga tezikyagasa tezikigatongerako ku kutambula kw'ensi. Kade ne wabaawo degree ate ezifuuse ez'amaanyi IT. Because everything involves IT and internet. Kati waliwo empya interior designing. Segera. Izo edda tezaali z'amaanyi because we have had 4 fundamental degrees. Engineering, doctor, nga ffe bye tumanyi. Kati ogenda okusanga kakati ate owa IT akola nnyo. Olwaleero waliwo aviation ey'ennyonyi. Kati tuziina esegera aviation knowledge ey'ennyonyi. So these are new things ezize mu ggwanga lyaffe kitegeera kubanga ensi gyeyongedde ogenda ng'ekulaakulana.
tekati n'ensi eba ekyuse n'endowooza z'abantu. So kakati ffe temutusuubira kujja wano nga tukubya amasuuti. That's old fashioned way. Wenyaga tutandikire oluva ku nnaku olwa Monday, Bobi Wine abadde mu trek yatandikira Mbalala and the turn-up was good. Najje Fort Portal, the turn-up was okay. Naye highlight y'okutambula kwe, okay, of course Mbalala radio bagamba yagibwako n'ekifo nekisooka ne kiggalo yalina okukolera ne later nekimala ne kiggulwa. Naye I think afunye peaceful trek kimukolera. Ekisooka obukulu nsooka okwebaza abatwala eggwanga lino n'abakuuma ddembe okumukkiriza okutambula. Mirundi mingi tulabyeko nga bw'asaba okutambula bagamba tebalina money power emala simanyi bbiwe yali emaze bateekawo reasons. Kakati ku luno bamukkiriza. Aba MK project naffe tubadde tukola ki? Tubadde mutambula mwakava bukeddeya. Twakava bukeddeya ye twalina ababaka kumpi abasoba mu 3 mu mmeka nga tulina speaker wa parliament namba 3 mu ggwanga ne deputy we. Tegeeza nti no buli omuba mwendo osinze entono yaddako. JNMK akavalinze kumpi eggwanga lyonna atambudde. Okutambula kwa JNMK ekimu kulaga abalimu abakulembeze abatufuga nti obuwagizi babulina. Kubanga waliwo abadde bagamba abali mu gavumenti tinedda ekiseera tekinnaba obuwagizi tabuyina biki kale ebyo byonna abiraze. Ekyokubiri kulaga nti abadde alaga taata we nti leadership sector eza NRM neke seke biki byonna biyinza okubanga baliida babituulako abasinga obungi bamaze okukola ki okukkiriza kivula bamwenda osinga. Bw'ofuna omuntu namba 3 w'eggwanga wa parliament because masiga 3 agakulembera eggwanga lino parliament yesinga okubeera important. Laws zezanya legislation, budgeting, appropriation, oversight. Shigera zonna appointments ziyita mu parliament. Parliamentary committee ku verifying abamwe basuula ate era parliament yeyina obuyinza obujjako president. They can impeach the president singa baba bakoze eki baba bagadde nga ne numbers baziyina. So omukulembeze w'eggwanga yenna anaafuga eggwanga yeetaaga nnyo parliament. Webale nnyo kyogedde nga bwe mbadde nkyagala okyogere. Era parliament za buli mukulembeze yenna agenze ng'agwa parliament ebadde teri nnyo ku ludda lwe kubanga parliament yekola amateeka kitegeera president n'ateekako ki n'ateekako omukono. So jeno muwozo okubeera endorsed by the speaker is a good sign that support atandise okukola ki nti ne bwe kiba ebyakalulu bigaanyi nga twetaaga because tuyinza okukwata mu constitution ne tugaa ti president wa Uganda analondebwanga mu parliament. Kakati era neno nayo tuweetegese ababaka 3 mu something abamu. Kakati Bobi Wine nga nzeeyo wali ekisooka turn-up yabadde nnungi. Manyi lwaki turn-up yabadde nnungi? Mu kalulu akaasembayo Bobi Wine yakola bulungi mu bitundu by'atalaga olwaleero omuli Mbalala, Fort Portal. Statistically mu kalulu segera balaga teyakola bulungi, yaperforminga bulungi mu Central Region. Era bw'aba talina mubaka either ali omu obanga taliyo outside Buganda region. Buganda region ayina mbabiri na Mbeshe n'omuwala n'omukyala w'Ejjinja. Kakati ekyo kikutegeeza ki nti bw'aba agenze mu Western region n'afuna turn up ebadde ennungi bwete abantu bamuwero kaminzi. Naye ekibuuzo ekisigaddewo abamuwero kaminzi are eligible voters. Okumwaniza bamwaniriza naye tusobola okuba converting into voters. Kati that's the biggest question. Balonzi bayina endagamuntu tezaaweddeko. Anko yatugamba waliwo abayina endagamuntu nga zaaweddeko. Wadde tokimanyi. Abo yabakyali mu Uganda nga endagamuntu yaweddeko ngeri expired. Kasuku akizeemu bulungi ayite wa muna Uganda naye nga tebakumanyi. Kakati singa ofuna obuzibu ne baba bagamba nti waliwo muna Uganda emmotoka gwekubye ne bakera ku ID ngeri expired nga president agamba oyo simumanyi. Balonzi okitegera abamuwero kaminze kubanga
okusawa ya leero ne alien skin bwagenda era naye ajja funa a favorable I'm saying a favorable welcome. Tosola gatta alien skin atwogera ku Bobi Wine. Tochitwale. Alien skin naye bwagenze eyo naye afunye ku bantu bayinza okuba si bangi nnyo nga Bobi Wine bafunye because Bobi Wine and alien skin are different. Kakati balonzi Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business Munnayuganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga esimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka. Yes, kyobula bw'oliya kuba tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga tebakukero by digester tank. Zali emiliyoni mmeka? Tuli emiliyoni 5 ezalonda mu Uganda yonna. Yafuna mukaga bubweni yafuna 3 kitundu. Ze miliyoni mmeka? Mukaga 7-8 bali kale tubawe 2-9-10 kale miliyoni 10 ku miliyoni 5. Osegera. Kakati webanga balonzi bajja kola percentage ki nga bamulonze. Because tulabye Western region ebadde teronda nnyo opposition. Ebyo bitundu byatalaga Bobi Wine. Yawangula yoko. Lukunjiri gye yali ava. Kitegeera. Lukunjiri gye yali ava. Kakati balonzi balonda bali wiringa okumulonda. Ate baba asobodde okujja ne bagamba Bobi ekyo nawo okibuuza. Bulijjo bajja mu Northern Uganda. Bw'otunuulira ebyali mu Arua era twalituloza Northern Uganda egenda kulonda Bobi Wine. Ne statistically mu byobululu bye batulaga nti ate naye ndowooza egamba nti kakwatibwamu which nanga I believe because tewaliwo kalulu kali free and fair all over the world. Na America yavayo negamba nti aka Trump abamulonda bakakwatamu. So in the democratic system of governance ekyo nakyo kisoboka okubanga kituufu. The process of pursuing democracy n'okubaka olumwe kuli because mukyali mu kubasuuyinga. It's also part of democracy. Democracy is consensus. Osegera. Democracy tabeera mu leveled ground. Kyane president wa America campaigning nga ina Air Force wanu nga n'amagye ga America gamukuuma bw'aba akola campaign ze. Bw'atuuka mu campaign tabejjaako n'akakozesa ate muvuganya naye tebamuwa Air Force. Tabyejjaako. Osegera. So leveled ground mu democracy ojagizanga ki nga ntono. Kakati ekyokubiri ku luno Bobi Wine agezezzaako okugoberera ebiragiro byaki bya police. Yali agaanyeeko. Agezezzaako. Yes, waliwo we yagaana ne bamugamba ojja kuyita wano tayitawo n'akola ki. Naye tekijja kumukolera nnyo ekyokugoberera ebiragiro manyi lwaki tajja funa headlines ze yeetaaga. Buli watabaawo tear gas.
omanyi struggle ideology ya struggle esesa singa leero bukeera kumacha omulodi lord mayor naayita ku kkubo za Kampala nga teri amukubye tiya gas nga poliisi kyemugambye okukola akikoze then there is no news. Struggle etambulira ku mawulire and etambulira ku defiance kubanga mu defiance omwo abantu mwe bafune ekifaananyi ekituufu kubanga kati twekeye tujogeddeko ki people have come which I don't think most of them are really voters kati tukomyawo kati buli janagenda nga atambula we bagula amakubo bwanwa obuchayi n'abo poliisi baba na Uganda poliisi bagitwala tananywa buchayi na ba poliisi poliisi baba na Uganda manje bagitwala nga as one of the tools bogwe bayita dictators sasa kati poliisi wetandise okusibula ng'otuse mu bitundu poliisi n'ekuwero kaminga gy'oli oli minister kakati oyo politics tetunnamutuukako ow'ebyo yenkola eyandibadde entuufu naye wano mu ntegera yaffe ng'abaddugavu tetunnakituukako ekyo era opposition agenda okuzannya ekyo ajja kwesanga eiza katomanya abantu bwe bajja okugamba waguliddwa eriyo ebiseera Kano Kiza Besigye bwe yatuuka n'atabeera defiant ne bamugamba Kano ennono yaffe ogisudde ennaku zino wateesa n'omusajja nga tebakyakusiba Omuna-Uganda nze nnina wano abapoliisi abannabyabufuzi babakubira amasimu namuga nyamba onkwate prison ke kamu ku katuulu akakyusa akalulu ggwanga lino Bobi Wine wawaluwa yakyukira ddala kati singa Bobi Wine Katonda amuyamba eyo gyatambudde ne bamukwata ne bamukubamuuko kati now he has started ate era kijja bba kibi nnyo Bobi Wine omumalako trek eno erina kukoma mu kkubo segera kakati mutwale ebweru nti mulwadde Western region kati wawe tugenda ng'atandise okutalaga ebitundu bya Buganda the central region eringa amaze okukubayo kati wano mu central okukuuma emirembe kwolabye n'empisa poliisi zeeraze ayagala kujja wano etegeera ziyinza okukyukamu ng'ali wano lwaki central region why statistically base support ya NUP eri wano mu central region naye nzo bakikola strategically n'agamba kaŋŋonde wano wali kansooke ŋŋonde osegeera kubanga mu central region ziri emiliyoni meka 15 Kampala ekaina 2 Buganda region oba gye tuyita central region abanna-Uganda okuva mu mawanga ag'enjawulo we basinga okuba omuntu abeera nga bamuzaala ntuŋŋamu ng'alina amaka ebuziga ekitali walala eri baayo be bakola ki kati politics wa central ng'oli mu central region okigira kati Bobi Wine ayinza okuba eri akuumye empisa abadde muwulize akkirizawo radio baziggyeko ng'ayogera ne bamuwa ekibangirizi kuba wano n'akubaawo kati central region bwe tujja kilometers 5 okuva mu kibuga kati wano mu central region kati wogenda okulaba Bobi Wine oli ow'ennono ya defiance segera bamugaala kube wanaganja ddukuba wano bamugamba ita wano agamba nzi wano wenjagala ekyokubiri central region boda n'abataxi be walabye abamuwero kaminga wano bajja kuba times 10 because lyo ekyamututaasaako yali covid leero tetulina kye twekwasa in fact n'ebyokutambula bye tubadde tetubyagala ne tetulina kati tumugambe ki covid tannaggwamu yaweddewo because ebyo we tubikola nga tetulina reason abazungu bali bajja tusalako obuyambi atambula ate nga bala bajja n'omuwoza atambula kati banka yakamala okutusalisa negenda basalako ate sobola kwera ku political masturbation nti twevuganya ffeka okay jja n'omuwozi waba atambula nono naye alina okutambula otherwise tuba monarchy kale ate ffe tetwagala kusiiga kifaananyi engeri ffe gye tuli mu guided democracy abanayuganda twagala nnyo tubasiigire ekifaananyi nti babadde batulina ekizibu abogerera General Muhoozi nga bali batubuuza naffe nga tetutambula omusajja agenza akubye bukedde yamumbombira izinza abantu ffe waki tuko kutambula temutukkiriza kati eyo question nga tetulina bwe tugiddamu ekirungi kati naye akoze eki atambuddeko agenze kasisi banabawo kibaawo wiiki
atambuleko naye abuuze ku babe segera babuuza bayinza okuba bangi okusinga abafu neffe tuli mu guided democracy tumanyi nti abamuhoze bukedde n'ababoboine tusinga era bulijjo ono bulijjo atusinga abantu naye bw'aba yajja okubala akalulu nga n'akabala ye yamulonda asigale ng'atambula okusinga asinga naye si yabala fe abenaale mutukayana myaka 37 zemboozi zetubaddemu akabye Kenya bakola ekintu form 34A fe gye tuyita declaration form bweva ku polling station nga bamaze okubala akalulu egenda ku public portal. Uganda terina public portal. Yasinga okulwanya eyavumye omusajja w'ekiwalata yani oyo gundi we Kenya yasinga omuvumye yani oyo omusajja akulira isi chairman so okuba akalulu e Kenya kizibu osobola okabbira wantu wokka entering the system yo nogiyingiramu no hackinga chegira naye ffe declaration form kastemala ku polling agent ku polling station nga ziddewo aba polling agent kati ffe tetukayana tukwata polling agent gwe bajiwadde atuga soko jeko mabega later nze nakuma kaluka bobwa ine makedi omusajja wa majja mulete ne bakwata white horse akaluka Uganda plus and minus kusamutwactinga na kwadinga wajja ekikumi ng'ogatta ataano ekikumi kusimula 0 na kungerako 0 era white horse alinya nnyo mu kiseera ky'akalulu tetugamba nti minus 20 0 zetuongerako nti waba yafunye 10 waffe leka tumwongereko 10 0 0 kati Bob Wine waba ayina 10 nga tutolako bu 0 webuti nga asigala bisatu is zeros are the ones that make a direction in you netulowooza nti masomero ge gatwala white wash waffe segera so nolwekyo mu Uganda nga amagye ge gakya guiding eggwanga lino because President Museveni ebiseera ebisinga waba addressing eggwanga ayambala ekyambalo kye ekyamagye era yeeyita General NRA kyakola kyefaananyirizaako China Communist Party ya China when you get politics and divide no chigatta n'amagye mu America tekikola lwaki president wa America ta questioninga bitongole by'amagye segera director wa FBI amwa brief naye ate tasobola kuba directinga ko kiki kye basobola kukola there is some bit of independence here it's not because ne budget y'amagye nyine ebera classified by the mere fact that eggwanga terisobola kukendeeza oba okwongeza ku ssente amagye zaagala kiba kitegeeza amagye temugafuga okisegedde bino ebitongole ebirala byo tusobola obikwatamu nti ministry ya lands minister alina okujja defending a budget in the committee of parliament naye kakati engeri budget y'amagye gyeri nti eri classified of course now how can you call them ekyokubiri General MK is a military serving officer wadde emirimu gyakulaza special operations wetulaga tugenda kubeera n'ekizibu why you have a military general in politics that means all state apparatus will be used tutatambulira mu nnyonyi General MK si yaggwanga amafuta si sente zamu convoy yemukuuma his security has been beefed up so bulabanga abantu baali bagezi nnyo abakola constitution bagati omukule omunnamagye ali serving yandize byafuzi kwa General MK buli kyayogera is an order in the military President Museveni ayinza okuba addressing eggwanga buli wayogera iso ebaba bawandiika bwagamba President Museveni waliwo byayogera nadda nabi rectifying singa olulimi lumusima tukala saagala muna Uganda mu kibuga that's an order basooka kuba order z'amagye tebaziddamu they just implement saagala muna Uganda mu kibuga abatali nasibulanga guseka yes ng'embooka eseka kati ayina okubonaga nabage saagala batamiivu si banna Uganda because it's an order kakati General MK engeri gyali nti is a serving military officer kati kigenda kuba kizibu nnyo okwawula orders and politics ekyenjogero kitegeera kubanga dirwaba
Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu. So nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Ow'amagye tokkiriza kunkanga. At one time president yali addressinga Lale essaawa ne ziggwako baba wa 11 ne bamugamba his excellence essaawa ziweddeko electoral commission zeeragira nakati njogera nga president wa Uganda anti abatannawaayo buyinza. So level the ground egenda kuba nzibu but Bob Wine reception gye yafunye nnungi because statistically batulaze Western region ebadde temukola ki temuwagira nnyo naye abantu bamwaniriza avuka bakyamutegeera agoberedde ebiragiro bya police kyesaloza ante kimukolera because there will be no news segera. Our society is zimbiddwa ku defiance because the work of opposition is to oppose government, not to concede with the government. Chova honorable Semuju policies za government ne bweziba nnungi. It's not your work as an opposition member okuvayo kati government ya President Museveni ekoze bubi kati bofona opondo bajja kuba bayina emirimu so gati koze bulungi. Kati wubira ku bantu. Osiga bamwaniriza nga minister. So but let us wait in Buganda region and see. Segera. Kale tutandikiddawo olw'ensonga nti nno yo nsonga nkulu nnyo omukulu yakedde kutambula so ndowoozeza nti kintu bakulu muyino kimanya. Owaye nalabye wewe nampeera n'ogamba nti sigagwa mukutte mu kipya ki sendevu lwandevu kyataakoze andi akati olaba Saimo waliwo video z'otunuulira nga zizze mu public ekisooka okujjula mutwe noga singa nze abaddaawo wawe watusinze okulaba noga singa nze mbaddaawo watu atandise omwala yali ku ttooyi ne tuddako abazze bangoberera okuva edda ebikazi ebyo binampeera ze sayizi zange weekend ewedde ndabye nudes za bika bibiri era njagala okwebaza abakyala abo ababiri. You have catered for all sectors of society. Abagala abanene njagala obubi nasba njagala babigula beere nampeera yajjeyo ekifaananyi bulijjo kye tubagamba kati newabayo bano abasajja nti nze obuwala obutono obwo obunkolera bwayawula akaana kali potable okasitula tebumenya Shiragashumba n'agenda n'atukola ki naye nze bwe nalaba eza Shiragashumba sijengwa laba omwana nampeera twagala katuli kashira eyo si wange
nze Simon njagala nnyo omukazi gw'owulira nti okutta omukazi you have someone. Simon baga omukazi gw'otasobola kusitula tabaawo. Nze kyekijagaza ebyo ebikazi binnampeera. Osigera ogenda n'omubinula oludda. Abakazi tebabasitula bonna. Ojja gwa omubinulako kitundu n'osooka oli ekitundu ate n'obinula. Omwana yayimba akayimba simbula embalaasi. Abantu tebakitegeera. Style nampeera gye baddemu gye bagamba simbula embalaasi. Alien skin. Oluyimba lwo lwasimbula embalaasi. teyamanya nti ayimbira nampeera. Ayina ke yakutamyemu wano kati ni bwati. Gonna omwana ne gabiyimba gati. Nze Simon tunuulira abakazi abo neŋŋana omukazi ono tandaba. Kiki kuvuma Bob Wine kyova yaffe temutulaba otukendeeze. Nampeera. Naye ekyokutula ku toyisa akiwagidde. Olaba abakazi abanene bw'aba anaakutuulako toyina ate kufunya mugongo bwoti oyinza omenyeka. Oyina okuba ku ntebe ne weesigamamu katini n'okola ango wakisomako circumference radius mu maaso oddako katini bwoti kati bino ebisambi ne bimuwanirira. Segera singa omwana gulunedi yeyabadde awo waliwo abaana bannange singa gulunedi nampeera yandituddewo awo. Tayinza kutuula n'abanga atudde mu sofa. Yabadde nga ali mu sofa. Nampeera bane nampeera mpite. Nampeera nange mpita tetulina kye twabakola nampeera. Nampeera ne kamutanda nga abadde agolola bugalo bwati mu maaso go gwe n'olabanga ayita gwe bwati. Ate olaba ekirungi ky'ebyo ebikazi ebyo ebinenenenemu ebyo ebinoobyo. Simon omukazi ogwa balinaako ke basiba bakayita jiribwa. N'azinga amagulu nga yeebase bwati. N'azinga amagulu ne gakusibira mu mugongo bwe bati. Simon bali bakusibye ku jiriba ng'oyagala ovaayo ne nga tovaayo. Nyagabozi go nga tongattagatta mu bintu bya kisiru weebi. Akusibye amagulu bwati. N'agamba nedda ssebo tolina gy'olaga. You're not going anywhere. So ne wabaayo bano abagamba mbulwaki tooyi omukazi nga yakwagadde. Abantu batwala mu bikata bya lumonde. Omukazi nga yakwagadde. N'omuntu n'akutwala ku kikata ng'akuzza ku kikata. Ogoba okiwulira mbu kikata. Sex is psychological. Omuntu n'agamba ne toyi. Nze gundi yange nze sina buzibu na toyi. Maybe ekyandibadde ng'ekizibu kyange kubanga ate era nampeera si kizibu kyange. Nti freedom gye baabadde nayo omulenzi ne yeeyambula yenna. Bagamba akatali kabba oli okola ki? Obugumba osuula mu mulyango. Kindabikira nampeera n'oyo omuvubuka beeyagala. It's not a common occurrence of abenzi. Kubanga omwenzi omusajja asumulako zutu. Osigera so that we babasanga naye ono yajjiddemu ddala engoye. The issue is not the place gw'oli naye wuwo. Kwaffe tubiraba eyo ku mirimu kati abakazi ate bendera nnyo mu lunch time awo waka places awo mugenda kalanchi yovola biduuka biba bikalu ku saa 7:08 toyinza okweggala ama office ne gaba is in lunch nenga mwali ne bagamba akomyewo nga tomulabye nga akomawo noga omukulu ayiseewa kyekiri ma office oja nokobasegoyena is in lunch no can I wait for we shall call you nana nti omukulu wako nenga tewamulabi noduka mu office ngati obwenzo obuli mawaka place abantu bakyalina budde babuyita bu quick naye yanampera teyabadde quick quick just kati waliwo empale kati abakyala ze bambala esegera tezikyama asembezaako busembeza katini so shiba yagijjiramu wano ku interview
ategula buteguzi tezikyali Mothers Union nkola mpya tuketa for amanyi omuzungu mugezi kale ngeri eyo mbazungu nti abantu babeera busy kitegera so babuyita bu left side just akabinulamu katini tajeyambula just owenjulamu wenjula kya busebo ogisengula osengulamu ko katini so ne gukaba naye omwana nampeera y'omubiri ayina lwakuba omuvubuka ye si professional obwadde oyagala akole ki naawe bwe bizibu bwamwe nze bonnina nammwe mujja ne mwefuula obwadde oyagala akole ki awo ne wasanga bino ebivubuka bya Nuupu bibobi yange awo Kabaya Musiri David Allah singa enduulu nampeera ze yakubyawo ate n'abasajja abaliyo muyigo kye yalinga ku bakyala awo yamutuuliddeko awo wasinga kuba abasajja awoga okuboga nampe awagalo nampe siyaha omwana akuwadde mukiyalinge nampe awagalo nampeera kwekyanga nga lwandevu asirise sajja b'ennaku zino oli mu kikolwa toyogera that's not fashion sex edda abakazi but even men now cheer nampe my girl nampe nampeera so kubanga abasinga abawala kibagamba abawala bendabyeko bagamba nti kibina respect atwalize muri saa bintu ebyo omuntu awaako munne oweza respect Adamu ne Eve batambulanga bwerere teyali yabanenya omanyi maani abawala ababuliddwa opportunity bibi baleeta nze banesi bayi kiri kubawala ennaku zino omuwala abeeraawo ng'ayagala kulya n'ashirika kati wawulira nti olidde mukwano gwe ng'atandika no give yourself respect that guy wasn't meant for you it's not your class kubanga ye talina opportunity kati abavuma nampeera ng'oli isiraako oba opportunity tonnafuna akukwana okugira mu toys ita no opportunity sex esegera ekikolwa nga gwe kikola naye omwagala naga katali kabba oli okola ki osula mu mulyango ize kankubuulire gwe okumanya ebintu bya sex byagenda wano Sebatiba teyali awo sigalo bagamba process bayiki mbu yamukwata ali naivu namugaja nkute ku mugongo okitegera kakati buli omu bamutwala process by process nawuddeko odi kesi kakasanti kake ng'omwana agamba bannaye ngonna mu byogere naye temumanyi kigambo kujja kyekitegeeza ye tebamanyi process atakibeeranga muyanenya omuntu maama sayima abakazi tubavugira mamotoka omuntu nagaja nkuweko ng'ali mukono novuga nobeera mu jaamu naye nga sayima obulo ogipaakinga wali okwate bodaboda bw'omala okumulya nogaa naye obambaddeko ki gwalotulankao kati obambadde kati awo sensi bwe zidda fusayimu tulinawo abakazi 10 onoomutunuulira naye omukazi ono kyannoonyaako n'akuyitako n'omutunuulira n'adde eno n'omutunuulira nogaa madamu kiki kyoliko naye bw'omaliriza ayita mu lukubo n'oyita mu lulala sex kandi olwekyo temukifuula mbu simanya you are cheap ekifo tekigasa is the act yanyumiddwa nawuliddeko n'abawala batalina bubina nga mwegumya nti olaba owakabina bamuliira mu ttoyi kati nze atalina kabina kangume anti babeera baganoonyewa abasenga abatali basava naye nze kankubuulire banaakabinako ye nampeera ye bwampita nzija era kyo sikirumamu nampeera just try us kale tukoleyo akafa akalala tukope kolike kali tukalike tukoleyo akaffe osegera sayimo waliwo kyaga nti copy from the origin twakolako biology nga tikyakwata kikyati nakitegaine naye waliwo abantu nga n'origino yabalemu kopako kitegeera so naffe tuweka opportunity nampeera mama nabeera muogo taawo kasitayiro ko kanyumidde kasimbula embalaasi asimbula embalaasi ennyumira
nga omutwago ekyewunyisa mu Uganda Nampeera ali mu nnaku naye abasajja ba Uganda bamweswanta. kakali ate oyo omuvubuka tagenda kuba naye kakati Nampeera market kati gyaliko right now abasajja bwetu ffe twagazisa bwongo omusajja tayagazisa mutima bagamba nange njagala ku style ya simbula embalaasi eyo kyalabako wali era bw'otuuka bwati njagala kali kasimbula era mugamba njagala simbula embalaasi nkulayirira myaka egyo Nampeera singa yeekwatakwata ajja situla kalina musimbula embalaasi eyo yokka style gye yalaze kuba yalaze nti Nampeera ayina amaanyi kensituka gye yabadde asitukamu awo naakugwako bagamba action and reaction ya equal but opposite ebyo ebikazi byenjagala bwe bityo n'ebinyuma obirira mu swimming pool tola nti zali tava mu mazzi ne shakipu si ebikazi ebinenenene anti bikuba yingini omubiri gulengeje gulina fat eyizo okirira mu kinaabiro nga munaaba oba swimming pool ebbanga lyenkozeeko naawe toleetanga expertise nga gy'oleese olwaleero akati nze olaba nze kati abadde onezera bonna nze nina experience eyo ye size yanze abakazi mbamanyi era gyobula Nampeera yabadde nakavubuka bagala nnyo obuvubuka obutono segera bano bakasuku toleeta ate enjovu n'enjovu ziyinza okulwana oleda an elephant gwe towulirako akatta enjovu kabeera kawuka katono kakati gomanyi nti waliwo abantu ng'embuto tebasobola kukola kikolwa olubuto anti baga ensozi n'ensozi babeera mu reunion yambu kalize Nampeera yeetaaga ffe buvubuka buto bupotable segera amaanyi okyayina kayo eyo style simbula embalaasi tekusanga nga tolidde bode yonna weight lwakwambe omuvubuka yadde ku ttooyi obadde yadde alina ogiramu kano segera noweesigama you leave the body free kati ye naakutuulako so that omubiri guno gusobola okuwanirira bode ye n'asimbula embalaasi eyaleero munaatusaasira etambudde bwetu naye sigira makulu gonna just kuseka Nampeera nkubireko Nampeera naffe tulabe nti tusobola okuzannya ezaffe program style simbula embalaasi ekomyawo